nakugamba mami ndi mulwadde waniya wakabikulira abantu balinaniya pamwe muli basiru mwe sente temwina byazikozesa teberezamu omuntu okugamba sente zoli mu kubanga opatikanira toyina byazikolamu bamuyita Mirundi Junior ta disappointing ulirizamu bakuzaalira Bungereza kisinika ebinnyo mutujjeeko olugezigezi abantu b'e Bulaaya bw'oba obusente tubulidde ddayo onoonye sente endala genda olongoosa abakadde nnyuma onadda wange ffe tubeere nga tulina kyetu abantu b'ebweru mutujjeeko olugezigezi kakati gensembye okubanga nfuna waliwo akatambi kengenda okulaga mu maaso awo Mirundi Junior ali mu buzibu oluvannyuma lw'etteeka okukozesa erinnya ly'omuntu okulijolonga ng'okozesa kompyuta oba amasimu etteeka lino Mirundi Junior bagenda okubanga bamukwatiramu obutambi bukompayiringiddwa wabula nte live gyasembye okubanga olugezigezi lwammwe muluteeke mu Amerika wano tulya sente tukuba luseke naye ate zaawedde onnyumidde Koli musiru. Nze I have to eat money. Luseke luli lwennyini. Nja mzitako lugezigezi. I'm a lawyer. Wakali eloto mbavo linga amazi. Mama tugana okulya ku sente kubanga muyina lo. Loje tulya wano. Antu bali mba amalaya otuwoleza lo. You go to the massage and you play sex. So, nze sente nchaziria. I want to authoritatively tell you. Tekinokulwati Junior, mukubi wa luseke. Pro Max. Seva ku luseke. Njakuba oluseke. Era ndi ku luseke Nelson. Nze wano ku social media teri asinga kuba luseke. Sigwe wantulira ensigo mukazi gwe. Yes, ndi mulwadde waniya. Mama. Naye ate zaawedde onnyumidde. Koli musiru. Nze I have to eat money. Ne gavumenti eno ekimanyi. Junior wa luseke. Bajjeno sale musale oluseke ombulira zaawedde tumbaavu olinga amazi. Jeno sale musale yampe $7,000,000. Nga mugeeti omutima gwange gwesulise. Ombulira ono omukazi zaawedde alinga amatako. Mwensagala bayizeyo kummanyiira. Woba wampa obusente bwo nembulira sirikira wooli. Otumpe $15,000,000. Jeno sale yampe $7,000,000. Uliawo yasaamiridde. Wetwogera temumulabako ate erusira ne mugamba nti ate ki ekitali Mirundi Junior omugagga jukira tamuvumyeko yatanamuvumako yadde ekigambo wabula kati baloya be bagambya client waffe omutadde mu mbeera embi ate tugera kwa nga tukuteekayo nawe okkirize sokola bemu obuzibu obuvudde abantu abalala bangi nnyo bakomplainze ku Mirundi Junior era nga abantu bagamba nti akwatibwe naye sokola bemu nzije mujja kutuwa sente lwampaka tetuzina ebyo zikozesa muzituwe nimo gwenkola wange ngana okubajja ku sente embwa mmwe mbusimanya mbole nakugamba mami ndi mulwadde waniya ku app wano kulya sente gwe sente gwe donizera gwe ze yali apa gwe kisirane gwe uli awunza abagagga bampa wano sente Amini yampa $17,000,000 omugagga Amini lidi puzzle yazireta Amini yampe $17,000,000 ojo manyira gwe wakasoko kupa seto manyira gwe zaawedde act your age muwala gwe nze bye obugagga byo tebinkwatako sigwandiisa mukazi ne nfuukidde ekizibu kati ezo messages osindika olwonkole ntya mama nali era nkusaba laptop n'essimu lwaki tewabigula kisiraane gwe tewampereza sente ebigule wali oyagala ani abaabigula gwe siba oyagala kummanyira mukazi gwe kati wataddeyo message mbu nkusaba essimu ne laptop wali oyagala ani abaabigula era gwe mama nze buli mugagga alina sente muyita mama mami kuba eri birthday ye naye bw'okolanga eyo muleke tomuyita in fact si mu bubi Julie talina kyakuwagaza Junior kwata olina kyomugattako according ku business ze oba ki
ate naye ndabika talina kyagattako bula agattako kyakuba ku nsimbi ye ndaba omuyisa na mami bw'ataakuyise ku birthday mami n'omuvuma oli musirusiru wa kika kiggwi. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Kati Junior nakulabye otabukidde omukazi ng'olina obusungu bungi nnyo ng'oli munyiivu nnyo. Junior kati Junior n'obwa Junior bwo nze wanvuma wano ogwasooka nenkuwa ssente ogwokubiri nenzikumma n'onvuma era Amelia yakubira essimu nga wendi n'omugamba ekikulu omusajja tampa ssente nkuwa ssente nkolerera gw'olinga amatako naawe. Kyogamba ffe tuli okubanga tulowooza kummwe munne babuloga abamu batalina magezi kati nga Junior. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Kasukuta kuba ssimu nti mpa ssente. Kasukuta kuba ssimu nti mpa ssente. Wabula ye wamusangidde nawe ofuna ensonyi n'omu aka miliyoni omusajja asiga okuyima mu East Africa n'omufulanga awo obusiboyiwo akwoleza empale z'omunda tumbaavu n'okwata omusajja wizo n'omuswaza mu kamera mbukubanga agenze n'asulako ewo mu America gwalina amaka wekka mu America. Are you the only one with a house in the US? Kyobulanga ojooga abantu lekerawo okumanyira n'okujooga abantu Juliet. Baganda bange bankuba kyeyo mwenna nammwe abagagga abali e Kampala kino kibawe ekyokuyiga. Tere muntu asinze kubeera muntu mubi nga muntu munaku nga tamanyi nnaku ye. Ate nno tekikomye kuona omwana yekka babuloga bangi. Ekikyasinze okubeera ekibi mu nsi kwe kwesembereza emisota. Ono omwana ye yagenda mu box yoli nga asaba ssente. Okiwuliriza eddakiika y'emu ate yamupuutinga ddanu kugamba alinga gwe baali basindika. Era nga ngamba omugagga Juliet zaawedde abantu bonna beweesembereza muganda wange kankubulire tekuliko muntu n'omu akwagala. Abantu bonna boolaba bonna ennaku yabalumaaluma dda n'ofuna ssente n'obayitako tekuli muntu n'omu akwagala. Nze ekyo nkikubuulidde. Abagagga mwenna abagaba ssente nga muzigabira abantu abeefuula abanaku abeetaaga obuyambi. Mwana abantu tebatuwagala abantu tebatubeeranga nako. Omuvubuka ono yagende wa Juliet n'amusaba ssente. Suubira nti Juliet yakubira Tamale Junior essimu. Yalwawo dda nga amunyonyogera okuva edda amufuneko access. Asobole okubanga ndowooza amufuula mukwano gwe. N'endowooza olaba kyamusasuddemu kumuvuma na kumutyobola na kumuweebuula. Olw'okuba omugagga teyakuyise kabaga n'osalawo mukolere vidiyo bweti. Nze omuntu ne bw'abanga akoze ekibi nga mugagga mpadde ssente muzza wabbali simuteeka mu lujjudde. Omuntu nga mugagga ne bw'aba asobezza kasitaaba nga mpadde ssente muzza bbali. Kati nze olwaleero sisobola keera nkya nga bwe nfaanana bwe nti ntandika okuvuma maama Fiina sikisobola. Naye ate ne bwe mba ndabye maama Fiina ng'alina ky'akoze ekyokusobya nga tekijja ennamba ye njirina nsobola okumukubira. Ne mugamba maama wano tetukola bwe tukutereezeemu bwe tuti. Naye abeera muntu abajja kuwuliriza. Naye ate senga nvaayo ne nvuma Juliet oba maama Fiina ne muvuma ku mpewo mba nkoze ekintu ekivve ku lwaki
Olwedde bano bansinga bagagga bansinga balina sente mba nyina bakwata bulungi kubanga mbafunako Uganda onoonya omuntu omu olaba bano bonna abakuwaga bano bonna Tamale Junior abakuwaga nobody can stand into your problems wanoonya oyo gwe wamanya nti alina omukoleko omukwano osobola okufuna sente bano bonna abavayo ne bakuwa peregesi yali ose n'amuvuma tekuli kikumi kya muntu n'omu kye wali olidde wabula bazzenga oluvannyuma byononese ne bakuwa amagezi agavuma oli naye amagezi aga sente tebasobola kujja kugamba Tamale tandika YouTube channel tugenda kwempawalinga njagala Tamale Junior ogende ku TikTok live yo kati ngenda kuwaako kala amagezi gabwerere ogambe nti kale bannayuganda mwenna buli asobola okumpa sente ampe navumye omugagga tageti yange ya miliyoni 5 ngabage oyita abantu ebula nebo ya Tamale mirundi bakuwana olabe how long is it gonna take to contribute 50 million out of people kubanga you are a beggar nze njagala kuwa kugesa tula butuzi katuti yao gaeba naye ngola buli muntu alina okumpa asobola okumpa champa tageti yange ya miliyoni 5 muntu osoloze mu bantu abanazikuwa mulekerawo nga okuyisa abantu abababereddewo obubi bamuva Bulaya mwenna abantu abali Uganda batwagala tuli bafu bamuva Bulaya nkiddamu abantu abali Uganda bonna be mulabayo abasinga obungi batwagala tuli maiti obwavu bwabasenkera balowooza ffe tulina okubajja mu bizibu